CDF yavuddeyo owekitiibwa omukulu Kayine Rugaba n'atoa order n'agamba nti abantu bwe bamala okulonda bakwate ku baddeeka. Kyesimanyi oba yakijjeewa oba yakijje mu constitution ki oba kiri mu biragiro by'amagye, I don't know. Naye nga bw'otunuulira constitution yaffe ewa buli munnayuganda oba buli muntu ebbeetu okuyimirirawo akuuma akalulu ke as long as ali mu meters 2 from the box. Essawa ya leero I 100% believe nti abasirikale abamagye abakuuma ddembe bagenda bawa ebiragiro, naye kino kigenda eri buli munnamagye oba buli wa poliisi nga gwemanyi nti oli munnayuganda, nga gwemanyi nti you are a Ugandan, indigenant Ugandan. Nkwegayiridde, this is the only time that we have. I'm not against the government, naye ate nange nina eddembe lyange okulonda omuntu gwe njagala. Bagenda bawa ebiragiro eby'ekitumbaavu eby'ekisirusiru nti mukuba abantu, naye mbegayiridde kino n'obuwombeefu banne mbegayiridde temukuba bantu. Abantu bali mu kwenunula, abantu bakoowu, abantu bakooye, abantu bayise mu mbeera ate nga si be bokka wabula kakibeere babyekwerinda. Embeera gye tulimu mugimanyi, embeera gye tuyitamu mugitegeera, embeera mugitegeera, si yakwogerera mugimanyi. Kakati ng'osinga Kasinje eyavuddeyo n'ayogera, wuliriza ebigambo bino. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Obiwulira? Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Aina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi oba akola kino na kino oba ali ku kaunta akola emirimu gy'aka almost ebitundu 8 ku 10. We are suffering, that's the fact. Abaana tebasoma, engoye embi, buli kimu kyonna. Omusirikale n'otambulira mu mabanja ogenda okufuna omusaala ng'ate gulina kusasula bbanja, kati atoddemu weewole ezigenda okutambuza mu period gy'ogenda okuyitamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti omusirikale agenda okusookerwako akyasinza okubeera owa wansi afuna kakadde. And that was then, that was 2021. Remember, we are in 2026. That means that there is a possibility eyokubeera nti ate akasente kalinnya. A possibility weeri. Baganda bange sagadde mwewunze ku mulundi guno. Abamagye bagenda ne babawo ebiode by'ekisirusiru. Kati CDF yavuddeyo, omanyi bwalya, omanyi bwasula, omanyi bwatambula, omanyi sente zayonoonako bw'onoonyaawo, gwe zootalina ate nga gwasinga okukola ennyo, zootalina nze ndiwo babuusa. Kale kyekiseera bannaaye bwe babawa orders ebitumbaavutumbaavu ezo mbeegayiridde, instead of okuba omuntu mwegatteko bwegasi. This is the only time that we have. Singa tulemererwa ku mulundi guno, we should forget forever. Tetugenda kuddamu okufuna chance ndala yonna. Singa tetuvaayo ne twegatta ku muntu wa wansi, banne mbeegayiridde bwegayirizi, mbeegayiridde n'okufukamira nfukamidde, kanfukamire omuntu, mbeegayiridde bwegayirizi bannaye. Tekisangika omusajja okufukamira, naye nfukamidde ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange, ku lw'obulungi bwa future y'abantu baffe, ku lw'obulungi bwa Uganda, ku lw'obulungi bw'ebyo bannaye nfukamidde. Era mbasaba mwenna ab'amagye temugeza ne mukuba omuntu. Abantu balirwedde okubeera nga bampi
bayimirira banunula ensi yaabwe naye mbeegayiridde tubeegatteko. Yes, I know and I believe that they lot bangi nnyo abali emabega wange abangamba afande gwe nga bwe wateekayo face, it's okay, naye just know that we are behind you. Yes, I 100% nkimanya ekyo, naye waliwo ate abo empulunguse ezo empulunguse ezikyaliyo ezo zeŋŋambe ezo mbeegayiridde temugeza ne mukuba omuntu, because this is only the time that we have okubeera nga we liberating our country. So mbasaba busabi baganda bange tubeereyo ndowooza mulaba bannange omwana essanyu lye bamulaga mukiraba nammwe mutunula kakati sooka olabe ono sooka olabe wano lengera essanyu lye balaga omwana. Surely who are we not to understand that? Oh my God. We love you. We love you. Thank you for coming. Thank you for being brave. Si kyangu Kyagulanyi tukwagala nnyo. I love you my president. I love you my president. I love you Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkwagala nnyo taata. Webale kuvaayo. Webale kutwagala Kyagulanyi. Oh my God. Webale kutwagala Kyagulanyi, webale kuvaayo. And I promise you Robert Kyagulanyi Ssentamu, I will be standing with you. I will stand with you. Never nasigala nga ndi omu, nja kuyimirira naawe President. I will stand with you. Oh my God. Essanyu.